Kakati waliwo Omukugu ate yatubulidde nga ye akituwa on a technical view ku kiki ekiyinza okuleetera Mayinja kuba byonna Mayinja yalina otubulira ekituufu naye taliwe yagenze so kakati byonna tugeza kugatta wano na wali kakati twaba twanfunye technical perspective omuntu gwe tulaba ng'omugagga ng'alina amaka nga tulowooza ali bulungi avuga emmotoka ey'ebbeeyi kiki ekiyinza okumulesaawo ebintu bye n'agenda ebweru w'eggwanga oba n'apangisa ennyumba y'okugenda ebweru w'eggwanga sooka omumpe. Naye wenjagala otandikira teri muntu alina ssente oba mugagga yasekeredde Mayinja era buli muntu eyamujegeredde aweddemu amabanja tomanyi ssente tozinoonyezza tozimanyi buli muntu amanyi ssente amanyi Mayinja kye yalimu omanyi nga wonoolaba omuzadde ng'alina omwana noga like oba ne ba complaining ku mwana we n'olaba ng'atabuse and someone else is like muleke because naye muzadde akifiiringa ekigambo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un okimanyi wali okiwuliddeko batera kikozesa ddi ekyo nno mu busiraamu kyogebwa ne ku muntu agaggawadde obugagga ne bumuggwako n'omuntu abadde n'obuyinza obuyitirivu Katonda namubujjako Katonda yatugamba abantu abo tubawembejje tubakwate bulungi kubanga situation gy'abayitamu it's painful nti okuba nti obugagga obwo bwamuvuddeko it's not because nti abadde careless it's not nti abadde careless buli muntu akola ensobi abantu bonna no those are lessons in life buli muntu akola ssente ali eyanjulira Saimo tuyigira mu nsobi era abakoze ensobi ennyingi bye batusingako nti wano yayitawo bwe kyamukuba teyakkiriza n'agenda ku stage eddako Mayinja oyinza osanga nga ssente zibadde bamubanja ffenna tetuzimanyi naye ng'ate waliwo eyatuukako mweye embeera eyaga amabanja gonna ate Katonda n'agamuvuunula okitegeera so okuba nti kati akirimu kati si kyo kitegeeza nti yenkomerero ya buli kintu kyovala abasayimo tugamba abantu nti soma obugagga obufune ng'obufunye mu makubo g'omanyi g'ojjukira ekisookera ddala weyafunira ezo ssente yali teyafa ku bigambo by'abantu singa yali afa ku bigambo by'abantu teyandizifunye bantu bameka be bapuushinze nga batandika batono kitegeeza nti omuntu okufuuka ekyo kyali asooka kuva ku bigambo by'abantu n'asalawo ebibye awuliriza eby'abantu n'asegejja n'asalawo ebye kyekimwawula mu bantu kyovala abantu mikwano gyo bwe giba nga giri average ne balaba ng'otandise osuumuukasuumuukamu jealous ejja so kati abagezi aye distancinga n'abavaamu n'agenda mu bantu abategeera nga ye nti bwe banaamulaba ng'ali akawunga ng'ate afunye 10 tebajja kyogerera nnyo kuba bamanyi ajja kulya chipusi nga teyeewoze so that is the thing ti bw'ofa ennyo ku bantu bye boogera oyinza oggwa eddalu kakati ndowooza gwe buli omu kyoyagala okuwulira ndowooza okiwulidde ayagala okuwulira ki eky'ebyobufuzi okiwulidde ayagala okuwulira eky'omukwano that is kasabi kusaasira